Information ki gy'olina entuufu today omwami yafudde? Justin yalabanga status zange nezimusikirizanga ogenda mu bifo byenyenzeemu. I can't even show you proof. Nambuuza Ritah ku Monday mugenda wa? Ne mugamba tugenda ku Nile. After party ne yaliwo yamu wagenda ku Nile. Jukira yandabanga ndi busiika. Eyo gye banatwala bana ne bakola zipa. Busiika eyo Extreme Park. Nandaba. Nangamba Ritah gwe ngate Uganda ogitegeera nnyo. Sagendako mu bifo bye mumanyi. Omanyi abasama abasinga balina that gundi. Era abana bangamba nnyo Ritah wabula onyumiddwa Uganda nti otuwonyezza otulaga emizina gya kafe kubanga buli mwana abadde snapping Jesse. Snaps is that the only avenue people visit? Kati nze nagenda mu bifo ng'abaana tebabigendangamu, abasama tebabigendamu. Bye mbadde ngendamu nga bufo buli eyo indoor obulaba Divine Resort ng'abulaba kati nambuuza yali Sonya Aquarius Kigo nambuuza Ritah ogenda ne mugamba ngenda kutwala bawoga ku source twegweko kati nze ate obachecha bebe ne bibeerawo ne tutagenda okitegeera kubanga nalimva kukwanjula kwa sister wange Rachel ku Sunday nankubira semu nga ndi mukoonyo bo ne bagenda kyokka nze nalina mutateeka mu program meaning that yes meaning that nga samugamba ngina all this death wouldn't have happened. And I really regret. They went there because they expected to see all of us. Abana bichomwami bana ekitalo nyonyo kya mwami Kakooza Justin bambi guma wherever you are wona woli mkwano to support you. You have me as a shoulder to cry on. Bambi mkwano guma ekitalo nnyo nkusasira byonna mukama yageze. He's in a better place. He's in heaven. Nenga bambi kibi nnyo ekyomwami waffe omulungi kubanga yatugenzeeko. Bitalo nnyo Ugandan community in UK banange bitalo nnyo bye tulimu nnyo bambi muwe omukyalo oyo Justin kwano gwaffe muganda ffe support y'amaanyi kubanga she's really goes through this trying moment. Naye social media tekuliko abagamba nti yayinza okuba teyafudde lwaki tebamulaze kozi nayogedde n'omwami jjejje n'alaga nti issue y'omuntu aba agenze mu mazzi envana gy'abafaanana ngalikyetaaga kumulaga ngalikyetaaga mulaga bazika bits because gonya zaali zimulidde. That is the information you have according to picture. You can't. It's disrespecting. Okulaga gundi ye. Stay nawo umanyi wano tewaliwo. Wano balumyewo wano wali wati wano wazi. Kubanga yagamba mbu asobola okuwuga bwajjayo omwana oba ekituduza tekimusika wayo n'aseere nomanyi buka clip. Naye one thing I liked Justin ali extremely very strong. Bananga ali strong like munyumya ngata breakinze. Nanyumya last moments bulungi ngata breakinze ne mudda kukyala ngata breakinze. So you talk on phone? Yes, twogera bulungi. Ali okay, I can give you her number ne mugenda naye. She's okay, she's strong, she's yatuganye nokaba, yatuganye like all that. She's okay. So life here we UK eri eti badde etya? Chamanyiko bawe yali akoleranga Birmingham nga yabira London. Then na moving ne bagula ennyumba Luton nzijukira. So babadde baka moving Luton nga baguza yamaka bafuna mortgage. Kati babadde like sort of their meeting a weekend. The marriage was like sort of like that. Naye nga jukira Grace bali bamuwasa bine bya registrar. Bine byo kuchege byo tukene wa registrar. Naye nga this whole wedding thing was just because parent respects agane like white wedding. Then she always wanted something extremely very beautiful and special. Ngana agamba nti ndudo genda Uganda naye era sigenda kola mukolo gwa kivede okitegeera kati ngabona ogamba tugenda mu mwaka bwe tugenda kuba nga tuguze ennyumba mwaka tugenda kuba meaning that they've been saving and paying these artists but nabasa artists nebo babuza bali babasasula dda and then COVID came up. This wedding was supposed to be basasula before COVID. Yeah. They said it was supposed to be last year. Before COVID. Yeah. Okay. Kati jukira kati bayonge them said the extra time and artists because of this extra time that day period. They are extremely very humble. They are quiet. Just in Takola. She's a very like mother, good mother. She's just a mother who just looks after the kids and sweet. Quiet. Extremely quiet couple. Tobalaba mbo bali mbyayimbi tebabigendamu. Si bintu byabo. Yeah. And ate nange nze naye how we became friend was social media. Lokuba naina abalenzi atagala nnyo abalenzi
nanga mwana gwe Ritah nkwagala nnyo manyi kubanga olina abalenzi nange nina abalenzi bokka. So we got to know each other like that. Like I remember we do slumber nights. Abana bange bagende uwe nange. Yeah, ever since they moved to Luton, they've not done slumber nights. Na invite nina nange yanga ajina. Yo mukolo just yafuna budde kujjawo oba yali tannadda. Yali yazze nenga yali ng'ebibe bimuwuuba jjukira yali afiiriddwa ku gwange yali afiiriddwa daddi we weerabidde. So kugwabwe nali tewasobola kgenda. Saagenda nali jjukira naakajja nga yamu nalinamu jet lags. Programu eno ekutusibwako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaaze osobola kubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yina agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel ye Mariam Massa obeere nga tofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Abantu mu komite yammwe UK bagamba nti temutera kwemanyiza Abannayuganda bannammwe. Connection Abannayuganda bagamba oluusi nti mwekweka ku Bannayuganda bannammwe oba oluusi nabo beekwekako. Kyemmanyika ababeera mu London they meet each other. Bakola n'obwo kye bayita wabusaawe ne bagenda baleeta omwenge, ennyama ne bekola ki. Then gattako ne bino ebivulu. Mpazi ogamba ebyokugenda mu nnyumba z'abantu. Abantu batera nnyo okugenda kiri extreme rare okuba omuntu ng'ali mu nnyumba yo okugyako nga ya really tight buddies oba nga pate nagwe bonna okola birthday party n'ogikola naye ebifo tetubeera ebyo nabya. Jukira it's about shift kola eri. Then it's only weekends ate baba bakoze obuntu bubeera communal kasaawe ne bakola ennyama oba omuyimbi azze ku agency bwe bityo oba mpazi ne bino restaurant yaffe gye tulina gye bakoze empya naye bagita Nairobi. Bagatta kati. So waliwo ne X-Light restaurant mukyalo kwa Ringa eri mu East. Zeze ziringanga kati wosanga wali oyagala kwogera ku Luganda kola kutooke oba to meet naye nga of course tulina abantu abatugatanga bajja Spantege babayita batata community. Tulina Fortunate Kabarami balinga batata community bamama kutino Danduge Uncle community Jajja community abo nabo n'abambi babuvunanyizibwa tuna Asha Love nti bw'oba obamanyi nga wakajjandi you're stuck in life. Bagenda kuyambako okufuna omulimu, accommodation, empapula. They may not help you nti babakwata musaya, but they will mobilize calls. They will call us to make sure that you get where to sleep. They will call us to make sure that. So, but then advising abantu nti bw'oba ogenze UK and you look out for those particular names I've mentioned and myself. Abantu abamanyi tulina all the contacts. Tulina contacts z'aba lawyers, tulina contacts za shelter, tulina ng'obuliddwa wakatuuka ku airport tulina wakutandikira kola. So I can pick you from airport to your employer. Yes. Lwaki abaana be muzaalira e UK oba ku nsi ezo ez'amawanga ebulaayi eyo temubamanyiza ku lulimi lwaffe luno Oluganda? Kuba case in point nakirayo ku baana b'omugenzi nga tebamanyi totally Luganda. Ate nga maama alumanyi maybe ne taata alumanyi. Actually boogera Luganda bonna waka nange kyantuuka kukko nange abange tebalina kye bamanyi mu Luganda. Tebamanyi kubuuza tebamanyi. You see them. They don't know nothing. Yeah.
kiki temwogerera ddala Luganda nga muli nabo kati nze ne babango bagambe let me teach you how to greet babi bakibasomesa out there and then ne bakyerabira afterwards atujjukira the fact that twogera Luzungu waka naye n'ekitali ekyo nabeerako ne sister wange Antoine ewaka naye era nga cousin wange naye ngera wonyana nangamba bajja ddogera nga nzize tofaayo bwe yajja baloogerako nabeerawo nga alubayigirizanga babyerabira afterwards kasi tebabimanyi babigegenyamu awo Jakukuba. What does Jakukuba mean, Mami? Antonia just told me Jakukuba. Nga agenda kukuba. That would beat she will beat you. But it's extremely very hard to teach them Luganda, very hard. Naye abantu abamu abayina empapula lwaki batulugunya bannaabwe ate ati bamanyi it's a big deal ate gyebagenda abantu bonna batugulugunya bazifuna mu buzibu bazigula kati nze nga zange nazifunira kakeeka nizange zali flat kujukira nze I've never been there nga sina mpapula nugo kwali okujja kusoma kufumbirwa kufukira British after 2 years kati nze nganze okulaba empapula empapula is not a big deal okubera na akataba kamwe is not a big deal tola ante abyange bili so smooth because nze sina malo gebweru sina malo ga kufuna kapapula. I know how to use my passport. I was in trouble here. The next minute I called embassy. British High Commission in where is a lawyer. Did I step there at the police? I didn't. When I made the statement, yeah, went there just like that. Check was so costa immunity yo as a British. When you're coming to Uganda, toko sakatabo kakawa akawano. Don't even have any connection. When you get in trouble, just call British High Commission. They'll send a lawyer here. Lawyer yarera I've the Reeves advocates give us in this Gordon bamito mwana bamita Gordon obeda yali mukwetala yankweta on my behalf Bishop Commissioner I told him ku police tokola chito to damu to receiving a call don't give them any money work with our lawyer that's it my lawyer went got the file from police what did Ritah do cyber stalking police najitole wa DPC mumanyi byabazungu muzungu nnyo public director public prosecution and one I don't see any case, no attachment, no proof of support, and I don't think if she committed a crime in UK, why is she tried in Uganda? Usually, but people they don't know how to interpret that section 30 of cyber case. Crime. Bobango olopo omuntu number 1 abantu kibasomese. Make sure that crime was committed in that country. Make sure you have proof of cyber stalking because the director public prosecutor atwalogo musango mukoto tobiraze tosobola gamba muno Calvin yanvuma nga kuvumidde UK ate n'omusibire UK. Remember obo ina immunity you're British why aren't you tried in UK, why are you tried in Uganda? Tola connection tejja tebantekako bugundi because there was a call that was made tebantekako bamusel. I didn't, that's why I was able to record. You can record the proceedings as much as we want. British ne Uganda babera what they call diplomatic row, meaning that tebasobola kukwata muntu waabwe nga tebakimanyi okitegeera kati bw'obanga oyagala okukwata British you need to first let them know ne bakuwa Interpol notice ekitabo notice joyina omukwasa okitegeera bo babeera bakimanyi naye bo kye baakola baagenda ne bankwata nga British tebakimanyi kati ate when I was coming here na seeking a visa okujja wano, meaning that sida attached ku wano because I came as a British. So that was another advantage. Bali kwagala mwami ate bali kwefaako n'ekintu kino okubeera nga okijjamu omukka wabeera w'abalumba kuba baba nali mmanyi ku kisaawe we kiyiikidde naye baba engeri gye wakicontaining oti sawa abantu bakuba project nga wakatuuka gundi ogamba mawulire arrival yange abantu bangamba mbu lwaki ndi mu flat shoes era njaziddira muziizino nze mbeera mu flat shoes simanyi lwaki heels nze amalanga is a special occasion oba ki simanyi I love being normal kati omuntu aba ayagala osekeko wig naye do you know how many wigs I have Carlton nsiba nzooza wali nenziraga abantu nga nzooza ziri over 50 wigs ate they're all Brazilian hair nina abaana bana nina kuba Irish twins kwa babana babiri kati you expect me nkwate emigugu 15 nga waziraba case waziraba with heels on, makeup, hair, long nails, all for what really? You're traveling home. You all on the airport is oyambalira
okitegeera tetugenda eyo itiro ezo gyambalire shipol gyambalire okitegeera waliwo airport bannange ate banno wano tulaba baserebu baffe nga maalo they've just in travel wakiwamu amazzi naawe omwana atandika okwekuba ekifaananyi ng'akyali ali ku airport wali akulula keesi I know bagenda bati omwana yekuba ekifaananyi ekirungi Dubai here I come abantu baba bagenda mu nnyonyi ne ba sponsors naye nze ndi ne taata w'abaana ffenna tuli awo enzaalo nnya temulina budde tiketi tugyegulidde ffe tebatugulidde tiketi naye omuntu ategulidde tiketi nga yeetegeka alalala siba keesi tetugendayo leero. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.